Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangaala nkusindika ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe bogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abaagalwa nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu bajjajjaffe mbw amayembe amazadde era amalungi. Abaagalwa, nze nga omulongo WASSWA okusinziira ku bikkulirwa kwe nafuna okuviira ddala mu biseera eby'emabega n'okutegekebwa kwenze ntegekebwa mu kuzuukusa kwange okututte kati emyaka 10 bajjajjange omwoyo wange omutukuvu n'abaluŋŋamya bange bandaga ebintu bingi bye nze ntegeera era mu kino mwalimu okubeera nga twesaanyaawo oba nga twefaako tusobole okubeera nga tusigala ku sseŋŋendo eno. Ensonga lwaki nze nga nze siina katemba gwe njagala kubeera nga nzannya na muntu mulamu yenna. Nedda. Sifaayo oba oli awuliriza ebigambo byange oba tabiwuliriza buli luno olugendo lwa bannamunigina. Ffenna twajja mu lugendo nga tuli mu bwannamunigina. So y'ensonga lwaki simala gawugukibwa na kintu kyonna ekiri wabweru wange. Nange mbasaba mukole ekintu kye kimu. Mubeere mu mutima. Muleme kugenda n'enjega eyayagala okubeera nga yeesaanyaawo. Si kugamba nti eno egenda kubeera nkomerero ya nsi nedda. Negenda kubeera okuggalawo kw'ekibiina tutandike ekibiina ekirala. Ekitegeeza nti abeera tayise tasigala mu kibiina kipya adda mu kibiina kikadde. Ate ekibiina ekikadde ng'ovuiki tekikyaliwo wano kubanga maama Natimba akikooye eky'ebiina ekyokusatu kye tuzze tusigalamu emirundi 3. Oba mukitegeera? So mu ngeri eno mbasaba mwenna ng'abasamize naddala abakyatandika. Singa Uganda esobola okukeera ku makya oba ensi yonna n'esobola okubeera nga efuna akadde n'ekwata ku mutima gwayo, buli muntu yenna n'asobola okubeera nga akwata ku mutima gwo n'owulirize enkuba y'omutima gwo okumala eddakiika nga 2 oba 3, kibeera kizuukusa amaanyi mangi nnyo mu nsi ey'omwoyo kubanga mu mutima gumwe mutuddwe namuziga y'omutima gwo yamanya y'omwoyo omutukuvu. Mwe muli namuziga ekola obutonzi bwo. Mufuneeyo akadde naddala abapya abatandika mu kuzuukuka, mufuneeyo akadde muwulirize omutima. Osobola okuwuliriza omutima gwo nga gukuba okumala eddakiika 10. Lwaki obeera olinda dokita akuteekeko simanya ako akantu akawuliriza? Gwe naawe osobola okwewuliriza ng'oteekako ebibatu. Ekyo kibeera kikuzza mu maanyi ag'akaakati, the now moment, agasika amaanyi g'omwoyo okusobola okubeera nga gazukuka. Wotandika okubeera ng'okikola buli lunaku, omwagalwa ojja kulaba ebibala bingi nga ogattako n'okubeera nga okola ekyombo. Ekirala, bangi abajja ku YouTube ne babuuza ennamba z'abasomesa ab'enjawulo. Ennamba ziri ku buli vidiyo yonna zendownloadinga ku YouTube. So mukebere nga wansi wa vidiyo nyiga ewali kammo
era oddemu onyigemo akali wansi w'essimu yo oba ku vidiyo eyo kajja kubeera nga kakulaga contacts z'abasomesa ab'enjawulo abasomesa ku zuula obwa Katonda bo. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe, abaagalwa mikwano gyaffe tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, tuyagala muteebereze nga muli mu kyesuubo. Omanyi bulungi nti bw'oba oli mu kyesuubo obeera weesuuba n'olaba nga ogenda waggulu ate n'omala n'okomawo bwansi. Mu ngeri eno, mw'obeera ng'oli mu kyesuubo obeera olindirira okubeera nga otambuza olufungo olw'okubeera nga oyambuka ate n'okkirira. Ekyo kye kikola amakulu g'olugendo lw'ekyesuubo ekyo. Oba mukitegera? Kye kimu n'enkola eza ekyesuubo kino oluusi kye muyita roller coasters. Kyetooloola ne kyetooloola, ekitegeeza nti we kyetooloola kiyambuka waggulu ate n'omala n'okkirira. Mu ngeri eyo y'engeri gy'onyumirwa ekyesuubo kino. Ng'oli mu kyesuubo kino obeera teweeraliikirira mbeera yonna ey'okulowooza nti ekyesuubo kijja kugwa oba kijja kukanyoga ogwe. Nedda. Oba mukitegeera baagalwa? Mu bulamu bwammwe muzze muwandiikirwa era mutendekebwa mu ngeri za njawulo. Muzze mutendekebwa okuwulira obulungi we mubeera nga muli mu lufungo olwa waggulu. Ate ne mutawulira bulungi nga muli mu lufungo olwa wansi. Obuuma we bweyongera eri obulamu bwo owulira nga otambulira mu bwetengeredde era n'obeera n'empulira ennungi. Buli w'obeera n'enkolagana katugambe oba mu bufumbo bwo nga butambula bulungi era nga tewaliiwo nkuubagiro yonna wakati wammwe mu bufumbo bwammwe oba owulira bulungi. Oba kitegera? Buli w'olaba ng'ensi yo buli kiseera etambulira mu kwagala era etambulira mu mayengo aga waggulu nga eri mu bwetengeredde oba owulira bulungi. Naye ebintu ebibeera nga tebikyatambula mu ngeri nga gye bibadde bitambula eri obulamu bwo kiba kitegeeza nti obeera towulira bulungi. Abaagalwa, osobola okuyiga okusanga empulira ennungi oba obulungi nga newankubadde oli mu lufungo olwa wansi. Manya nti nga oli mu lufungo olwa waggulu luddirira olufungo olwa wansi. Oba mukitegera? Ate ng'oli mu lufungo olwa wansi oddiriŋŋanyirwako olufungo olwa waggulu. Y'engeri gy'onyumirwa olugendo lwo. Ebiseera ebisinga obungi tuzze twogera nti teweetaaga kubeera nga weenyigira mu lufungo olw'ensi nga luli wansi. Nedda. Toyina kubeera nga okkiriza ogwe wamu ne ekonomi oba n'ebyenfuna ebitali bumu wamu nakwagala. Osobola okusalawo nga ggwe obeere bumu wamu n'enfuna ey'Obwakatonda akutuddemu, omuyiko ogutuddemu. Teweetaaga kubeera nga weeraliikirira ku ebyo byonna bye bateebereza ebigenda okubeerawo. Nedda. Kubanga buli kiseera obeera n'ekisa kya Katonda. Era mu ngeri eno olina olukusa nga ggwe okusobola okubeera nga ofuna empulira ennungi mu ndaayo. Mu ngeri eno toyina kukkiriza kubeera nga owejjamu amaanyi oba okunafuwa ku lw'okuba nti abantu abamu bavudde eri obulamu bwo. Oba kitegera? Nga newankubadde kyandiba mu ngeri ey'okufuulibwa oba kye muyita okufa. Omwagalwa, kiri nnomo okubeera nga okaaba.
kubanga kiri bumu wamu ku buwangwa bwammwe naye osobola okubeera nga wekkiriza owulire bulungi oluvannyuma mpola odde mu maanyi ag'obulamu obw'obutonzi obukutuddemu mpola mu ngeri eno otandika okubeera nga ofuna embeera n'empulira ey'ekisa n'ey'essanyu nate oba kitegeera omwagalwa kwagala buli kiseera abeerawo eri obulamu bwo nga tofudde ku kiki kireese mbeera yonna ekunyikiza oba ekuteeka mu lufungo olw'obulamu obwa wansi. Buli kiseera kwagala abeerawo ng'akulindiridde nga ye Mwoyo Omutukuvu akutuddemu. Oba kitegeera ne w'obeera ng'ofiiriddwa katugambe obuuma ng'okoze loosi osobola okusalawo okuteeka essira eri omukisa gw'olina. Osobola okuteeka oba okubeera nga oteeka obusiimu ku lw'omuyiika ogwo ogukutuddemu. Kye kikuyamba okusobola okubeera nga oyimuka ogolokoke otambule oleme kubeera ng'osigala wansi. Bwe wabeerawo nga waliwo omuntu yenna akuleetedde empulira yonna ekulumiza mu bulamu bwo oba empulira eyenge ey'effutwa embeera yonna ebeerezze eri obulamu bwo osobola okusalawo nga ggwe okulondako empulira ekuzza mu lufungo olwa waggulu. Ginoonye kubanga empulira eyo ebeera y'amaanyi mu kifo ky'okubeera nga weetimaya n'okwesayira omusango. Omwagalwa w'obeera nga katugambe nti obadde mulwadde twala akadde weerabirire kakkana mu mbeera gy'olimu kyekyo ekikuyamba okusobola okubeera nga ozza obulamu bwo mu lufungo olwa waggulu. Abagalwa waliwo obuzibu bwe mulina nga abantu balamu oba abantu abali mu nnyama nga mwagala ebintu eby'amangu. Bwe mufuna ebizibu mwagala ebintu mubiyiseyise mu bwangu mufune ekyokuddibwamu mu bwangu ebintu naddala we bibeera nga bikalubye. Tukitegeera abagalwa, tukitegeera buli kiseera mwagala okubeera nga muwulira bulungi. Oba kitegeera naye buli kiseera manya nti mu bulamu bugubugu si muliro. Kwata mpola teeka essira nga olinnya eggere oba ekigere ekitono ng'osembula mu lugendo lwo nga odda mu mayengo agatudde mu ndaayo mpola. Gezaako okulaba nga olinnya mu ddemezo oba mu kkubo erikuwuliza obulungi. Funayo akadde siima ku lw'ebyo byonna ebisobodde okubeera nga bikola bulungi eri obulamu bwo. Oba kitegeera okaaba mmere waliwo abatagirya nga bafu babaziise bagenda baziika olunaku olwaleero. Osobola okukkiriza ggwe kennyini n'ofuna ebirowoozo ebyekisa ebikubudaabuda mu ngeri eno n'osobola okubeera ng'okyusa amayengo go mpola. Okitegeera omwagalwa osobola okuteeka obulamu bwo mu ngeri ey'okwebudaabuda mu ngeri eyo n'otuukirira oba ne weesolosa mu mayengo ago g'oyagala okusobola okubeera nga gabeera bumu wamu n'obulamu bwo mu kadde k'olimu. Oba kitegeera omwagalwa yeggwe alina ekisumuluzo eri obulamu bwo era nga yeggwe alina ekisumuluzo okusobola okubeera nga olinnyamu ekyo ky'obeera oyagala mu bulamu bwo okuggyako nga toyagadde. Teweetaaga kubeera nga okyusa ensi yonna nedda.
Teweetaaga kubeera nga okyusa ebyo by'oba osazeewo n'obulamu bwo ku lw'abalala, nedda. Kubanga oyagala kubeera nga obasanyusa, nedda. Osobola okubeera nga okozesa ebirowoozo byo nga ggwe, osobola okukozesa empulira yo nga ggwe, osobola okukozesa amayengo go nga ggwe nga tofudde ku balala. Mu kukola kino obeera obonga olugendo lwo lunaakuyamba okusobola okubeera nga weeyimusa n'odda mu lufungo olwa waggulu lw'oyagala. Okitegeera omwagalwa? Ebiseera ebimu olufungo olwa wansi luyinza okubeera nga si lwe lulina okubeera nga lukkuza, nedda. Kubanga Katonda tabeerawo okubeera nga akugezesa, nedda. Naye mu kukula kw'oyitamu oyita mu bulamu obw'enjawulo. Era mu ngeri eno osobola okukula nga ofuna okutegeera n'okumanya ku mutima gwo. Okitegeera omwagalwa? Gezaako okulaba nga otwala akadde obeere bumu wamu n'empulira ekuwuliza obulungi era ekuyimusa etudde mu mutima gwo. Osobola okukuza obwannanseko n'obwassenseko bwo w'olekeraawo okubeera nga ogugubya n'okuwuliriza ekyo ekitudde mu mutima gwo. Omwagalwa, mpola mpola osobola okukkiriza n'ova mu lufungo olw'obulamu bwo obwa wansi w'obeera nga lw'olimu n'odda mu lufungo olw'obulamu obwa waggulu. Okitegeera? Buli we weetegekera n'okkiriza Katonda akutuddemu akuluŋŋamye abeera agenda kituukiriza. Teweetaaga kubeera nga wekkakkanya n'okubeera nga otambuliza obulamu bwo mu lufungo olwa wansi, nedda. Naye wekibeera nga kizze wejjukize nti buli kiseera olina ekisumuluzo eky'okubeera nga ofuna empulira eyo ekuwuliza obulungi n'okomawo nate mu mpulira ezo z'oyagala okubeera nga obeeramu. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yaffe bajjajjaabo, mbwa amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.